Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo naye kyeyagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti ffe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batuyinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatuyinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja kyetusuubira nti era bagenda kikola. Nawulidde mukulu Muwanga Kivumbi ng'ayogera nga bwe bagenda okujja e Masaka. Njagala kumuzzaamu amaanyi nti naye kennyini asobola okujja, kubanga e Butambala kyandabikidde byempulirayo balinganga abamusiibudde, naye waddembe okujja neyesimbawe waffe e Masaka. Abantu baffe balina obusobozi okusalawo. Namuwulidde anyomoola ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ng'akiyita municipality. Ssebo mukulu Muwanga Kivumbi, njagala kutegeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kyasuumuusibwa okufuuka city. Kaakati nakuwulidde okiyita municipality. E Masaka tewaliyo municipality. Ekyo kiraga obukulembeze obunyoomoola, obutassaamu kitiibwa ate obutagoberera. Kakati obukulembeze obufaanana bwe butyo tugenda kubuwakanyiza ddala mu Buganda. Buganda njagala okukubiriza abantu baffe, si kifo kya kinyumu nti buli ayagala asobola okujja n'afuuka memba wa palamenti oba omukulembeze ku leve endala. Ezo ensobi tuzikoze okumala ebbanga, tetugenda kuziddamu mu 2026. Njagala okukubiriza abantu baffe nti 2026 tulonde abakulembeze ab'ensa, abamanyi ensonga za Buganda, abamanyi ensonga z'ebitundu, ate abamanyi ensonga za Uganda. Kambiddemu kubanga bino bikulu. Tulonde abakulembeze ab'ensa ng'ensonga za Buganda bazitegeera bulungi, ensonga z'ebitundu mwe balondeddwa nga nazibyo bazitegeera bulungi, n'ensonga za Uganda nga bazitegeera bulungi. Abantu abanalowooza nti 2026 gugenda kuba muyaga ng'ogwa 2021, ekyo tekisoboka. Abantu baffe beeteefuteefu okakasa nti balonda abakulembeze abagenda otugattako omuwendo. Buli mukulembeze yenna ajja gye muli mukakase nti alina obusobozi obubagattako omuwendo. Omukulembeze atalina busobozi obwo, oyo mumusse wabbali. Tetugaana batuvuganya, ekyo balina eddembe lyabwe okujja ne batuvuganya, naye abantu baffe balina obusobozi obulonda abakulembeze abatuufu, era kyetugenda okubakubiriza ffe gye tusibiddeko. Ebyekibiina nga byo bitadde wabbali, omukulembeze agenda kubagattako, ekibiina ekyo kibe nga kyekiddirira, naye omukulembeze abagattako agenda kubeera mukulu. Mwanyi bwandika ekyo abalina okukyetondera, ekyokuddira abantu abalabye ekituufu, bonna ne bassa kimu, bonna ne basonga wamu. Ate kati n'ovaayo n'ogamba nti muyaga mu ngeri y'okulengeza. Ekyo ndowooza bakuba mu nsi ngunjufu yali badde yeetonda, naye nze sobola kumuwaliriza kwetonda. Bw'agamba tatiisibwa tiisibwa,
kikyategeeza tatiisibwa andi agambye nti amutiisatiisa kubanga bw'obeera ng'oli mufumbo ng'okoma matumbi budde ng'oli musajja weesiye amagengere ate n'ogamba nti nze sijja kutiisibwa tukwaniriza nnyo gwe tulaba kwemboozi mu UG twongera okukwebaza ku lw'okutulaba n'okutugoberera nga buli lunaku na buli ntakera ne kakano tuzze kwemboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja wendi wano ne Mwami Togusuulwa tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula nkakasa nti nno oli ready and steady okubanga otulaba bulungi nnyo nenga njagala okujjukizaako kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Center wali nnyo emmenga awo bw'otukaka poliisi Kerungujja nodda bwoti ku Kyerungujja nga wakata ku Salt Media bwoti katono mu maaso awo ekikuba ekiddako n'ekipande oba okiraba munda awo wakojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Center era ng'agamba nti ajjanjaba endwadde ez'enjawulo mu bakyala n'abaami endwadde za ulcers azikolako bulungi nnyo eza pressure azikolako bulungi nnyo okulumizibwa omugongo magulu endwadde z'abakadde zonna ng'olumizibwa mu ngeri y'enjawulo ga ntino wali nnyo ajja kuba akujjanjaba kyokka ng'ate nga bw'owulira nti kojja n'ensonga z'ekisenge nazo azikolako bulungi nnyo n'endwadde zonna ez'omu kisenge naye nga za mubiri zonna zijjanjaba bulungi nnyo bagubeta kojja Kimbowa Herbal Research Center nzikiriza nkuwa ennamba ey'essimu omukubirako nosobola okuba nga otuukayo butereevu nnyo okuba nga akujjanjaba so okwogerako naye yatengeera n'okukansolinga bulungi nnyo ali ku 0758 4593 ali ku 0758 4593 oba omufuna bulungi nnyo Mwami Togusuulwa kojja Kimbowa omumanyi mmanyi tumanyiganye okumala akaseera musajja talina ttambu ajjanjaba abannayuganda mmanyi bulungi mirimu agikwasaganya bulungi kale genda yakujjanjabe tubuuzeko ssebo bassebo ne banyabo balamusizza yonna gye musiza okuba nga mutulaba tubeebaza okubeera ffenna eyo nsonga nkulu okuba nti abantu beefiriza akaseera ate nitusobola okuba nga tukubaganya ebirowoozo amiina okwogera kwa Muwanga Kivumbi wakulabyeko kitebe bwe babadde nga ekibiina kya NUP kituuzizza olukiiko olw'abakulembeze abava mu Buganda bingi ebyayogeddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde naye okusinga ekitunuuliddwa kwe kwogera kwa Mwami Muwanga Kivumbi nga tunawagana mu details n'okulaba okutematema biki byayogedde Mwami Abedi Bwanika yamuzeemu n'abakubi ayogerawo ebigambo bitugenda okutunuulira n'okumenyaamenya okulaba nga bwe byatambudde n'okusookera ddala okwogera ku wakulabye kwa Muwanga Kivumbi saakulabye bulabi nabaddewo wabaddewo era ensonga naziwulidde bulungi kuba ndi member wa NUP actually nze nkiikirira Nakawa ku lukiiko olukulu olw'ekiboga ndi Lord Councillor nabaddewo ensonga zonna zeeyogedde naziwulidde bulungi kuba kati Muwanga Kivumbi ye vice president waffe wa Buganda ensonga n'abogeza abalala bonna ze bayogeddeko naziwulidde bulungi era ndowooza nenzitegeera wabadde ogoberera nagoberedde era nabiwulidde nategedde Abedi Bwanika yamuzeemu okusinziira ku statement Muwanga Kivumbi gye yakoze honorable yagambye nti nno NUP ye nga ye kati yamaze dde okusalawo kubanga president yamukwasizza eddimu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwasa Mwami Muwanga Kivumbi eddimu eryokubanga yagenda okukulemberamu akakiiko akagenda okusunsula ababaka bagenda okuba nga beesimba mu Buganda ndowooza ababaka ba parliament simanyi ndowooza ne bakansala oba ne ku buli mutendera gwonna naye gwe ajja kuba abeerako butereevu so yamukwasiza obuvunaanyizibwa obwo Mwami Muwanga Kivumbi olw'okuta omuzira n'agamba nti nno buli mubaka gwe bawa kkaadi yagenda ku kkaadi NUP naye nga yeebuzaabuzizza n'okutuusa akaseera kano nga byabadde akola tebitambula na nteekateeka ze NUP nga byakola tebijja mu layini ya NUP mwetambulira baganagana mu constituency bamuseeko omuntu n'amaanyi mayitirivu nnyo abantu babagambe nti ssebo basebo ne bannyabo ono gwe tuleese gwe tubaletedde kati oli takyali naffe era constituency ezimu n'azimenya amannya n'amenya Kabonera ey'e Masaka
n'amenya Mukungwe n'amenya ne Masaka City ona olwabaka abagwayo omuli Mwami Mpuuga Mwami Abedi Bwanika n'omutolo Masaka City Juliet Kakande naye namumenya ne bamenya ono Owentebe ne bamenya Kagabo ne bamenya n'abalala naye Abedi Bwanika avuddeyo n'abako byayogera awo ngalago butali bumativu ngagamba nti ye tajja kutiisibwa muwanga Kivumbi era agamba tukijja kumiyigula ttama era agamba nti bina byayogedde agamba nti yite bimukanga yinga Mwami Abedi Bwanika ne banne kubanga yagamba nti bantu be babalonda okay one kantandikire kwekyo kyennyini nti bwagamba tebimuyigula ttama ye ngandi kubanga ng'oggyeko ebyobufuzi n'embintu ebirala bye tubeeramu katugeze nze ndi musajja mu katuliki ne bw'obeera mu katuliki n'obeera eyo nga togenda mu misa towa ndobolo activities za church tozeetabaamu ekimu eky'ekkumi okirya oli mu kusamira kakati oba okyali mu katuliki mutuufu enneeyisa ya Abedi Bwanika gwe kuleetera bw'aba student nga alina essomero mwasomera tagendayo tawa basomesa kitiibwa wayagala wafulumira enviiri zasalanga bwayagala kati aba akyali student w'essomero eryo aba takyali n'olwekyo memba owa NUP tumusuubira okuba nti alina engeri gye yeeyisaamu Mwami Bwanika gy'ateeyisaamu bw'agamba nti tebimuyigula ttama tajja kutiisibwa kubanga ye abantu abamulonda abamanyi bantu b'e Masaka mu constituency ye okay kati mwami oyo yali aludde nga yeesimba mupya mu politics wa Uganda aludde nga yeesimbawo nga yeesimbawo naddala kumutendera ku ntebe ya waggulu ennyo ey'obwa president najja nga yeesimbawo emirundi egiwera nga tebamuwa kalulu abantu kati abantu beewaabwe ebbanga eryo lyonna libadde yeesimbawo kuba president abadde apafominga atya abadde atambuza atya emirimu gye ng'omubaka palamenti nedda bulubumeko badde buva mu kabokisi nga babumuwa kubanga bantu beewaabwe abadde bamulabamu ensa kubanga yinza okugamba nti abadde yeesimba kuba president guno gwe yasooka okuba president yapafominga ng'atya ewaabo bo wennyini wazaalibwa wawangalidde wakolera emirimu gye performance ye yalinga mbi nnyo ng'avuganya ne bakyalya ne Bakatumba oye nga zerigi zaabeeramu kubanga akalulu konna kazike yeetabamu mubadde mubeeramu Mwami Museveni owa NRM Dr. Kizza Besigye owa FDC Norbert Mao owa DP Akena owa UPC ebyo ebibiina byonna badde performingira ddala bulungi kati omukulu oyo naaba ng'avuganya ne Bakatumba oye ne bakyalya ne ba Dalton omujjukira oli down there tino musajja waffe yeesimba waawo Dalton now kati bwe tukivaako ekyo bw'agamba tiisibwa kikyategeeza tatiisibwa andi agambye nti amutiisatiisa kubanga bw'obeera ng'oli mufumbo ng'okoma matumbi budde ng'oli musajja weesiye amagengere ate n'ogamba nti nze sijja kutiisibwa naye najjajja wange Omukama amumuze mirembe bwe yajjanga ng'ayiyeemuko anangira ssaawa 4-5 ez'ekiro lwakomawo nga mumuwulira eri ng'ajja n'atuuka naga mugulewo kakati bw'oba mukozi ng'oli mukozi mu kitongole otuuka ssaawa z'oyagala otuuka 4-5 emirimu togikola obeera mu lugambo ne bakugambako gwe n'ogamba mbu nze sitiisibwa nenga ku mulimu okyaliko teweegobanga towandikaga baluwa temujja kuntiisatiisa nga tujja leeti temujja kuntiisatiisa ebigambo byo bikugamba nti kumutiisatiisa nekitandikirwako ebula bwezi myezi ebula myezi gumu 2 nde yalinga nchalenjinga Honorable Abedi Bwanika yali badde awandiika ebbaluwa nti enze ekibiina nkivuddemu
mu kaseera kano kuba ebula mwezi gumu gwokka nti ekibiina nkivuddemu ekya Nuupu agitwale ewa sipiika kuba ffe twamunaabira dda mu maaso naye nga mateeka ekibiina abadde akyakiremu kati ogamba mbu tatiisibwatiisibwa asooka wandiika ebbaluwa ng'alekulira omubaka wa paalamenti kimuvunaanyizibwako bw'aba katugeze kati nga era tuwere ekyokulabirako kwa Bedi Bwanika nti bw'aba agamba nti avudde mu NUP ageze mu kibiina ekirala oba afuuse independent ateekeddwa okuwandikira sipiika etteeka ligamba kasita bamala okulonda ng'oli bwa NRM oli wa FDC oli wa Nuupu kyonna kibiina ky'olimu tokkirizibwa crossinga flow kitegeeza okuva mu kibiina ekimu okudda ku kirala okuggyako ng'ebula omwaka gumu Kagabo Yenga ya crossinga takulosinga n'agamba nti kati ndi mu PLU PLU be bagamba nti kakati PLU banange mugate ku NRM kati kubanga kati omukulu agambye n'agamba kati nesoze NRM kati mwenkolera emirimu gyange anti kati oyo abeeranga omukyalo omufumbo mukyala Mayanja nga bamugatta empeta n'atuuka mu trading center mu Kabaala n'agamba sikyali muka Mayanja nze era jjajje ze sikyali muka Mayanja asigala akyali muka Mayanja paka nga amaze okukola divorce ebintu si babikola ndirwa kuba omusajja asirika busirisi n'agamba nti yomuleke ne Kagabo Lwanga Mpuuga Bwanika ono Sekitoleko ono ow'Entebbe ne Kakembo Jimmy Kakembo ono Kakembo waliwo Kakembo oli ye Jimmy Lwanga ow'eri enjeru abo ne bakyali bamemba ba Nuupu kubanga eno program leero ziri ennaku z'omwezi mmeka ennaku z'omwezi leero ziri 24 ogwokuna biri abiri bakyali bamemba ba Nuupu ne bamawale tukwatagana bamawale abamu pia bagamba nti barebo yes bamawale abewaggula ne bamemba baki bani NUP nti abanga mwana wakanga Abedi Bwanika Jimmy Lwanga Mwami Mpuuga Kakembo nabalabona mulayini eyo bakagabo bonna abagwa mu tulube oba wamagezi nti naddala Bwanika abyogera bwe kibiina simanyi si ensonga bannonda simanyi be bannonda resigninge kakati kuba etteeka ligamba bwe beebula ebyezi mukaaga akamyufu kabaawo sikamyufu boddemu ne mulonda by elections zibaawo ng'ebula ebyezi mukaaga awandika ebbaluwa nti nze Nuupu nkoze eki njitadde omuwagabwa agende akole ebibye nga bw'ayagala ne kiba kya butaliimu okuba nti Nuupu toyagala givaamu ate toyagala kukomako ku bikolwa byo toyagala kugambako ate gwe n'osinziireyo n'ogamba nti abannonda be bannonda tebaali baawa bamba Nuupu tebaali ba Nuupu kati kyoba okola okakasa nti basobola okulonda tebaali bakukitebe wandiika nti gwe ekibiina okivuddemu wandiika nti ekibiina ekivuddemu tulabe ekinaddirira kiri bwe kiti abamulonda ba Nuupu kale n'abalala naye si bakukitebe kati kyayogerako kati mwami mwaga kifumbi bibadde ayogereramu anti kakati mwama yanje oli Muganda taatawo ne maama wo bwe bakuzaala nga oli mu Uganda ne bakutuma n'amanya g'Abaganda bakusindika gye bakusindisa ensi neekwaniriza kubanga oli Buganda kubanga oli Mukatoliki n'ebirala kakati gwe boogamba nti nze bannyaniriza nze ku lwange sitegera kyoba ogamba kubanga abantu bakulonda ng'okiikirira Nuupu ye ngeri lwaki bakola ki bakwaniriza tewali ba independent ekyo yakitegedde ddi Dr. Mulamba yekitegedde ddi kyekyali kimukwasa kaadi ya Nuupu okuva e Masaka gye paka Kavule kyekyamuleetanga amanyi ate abamulonda bali eri ajja okufuna ndo kaadi golaba bigatta amanyi bulungi abamulonda gye bali kati kaadi yali ajagaza ki yali sigaddeyo mu lujjalwe ne bamulonda ekitebe kya Nuupu kiri mu maka ge eri gyasinziira gyaweereza kubanga alina n'ekibiina kiramba otyo alina n'ekibiina kiramba ekyo byobufuzi omukulu oyo lwaki kyeyesimbamu ye lwaki yesimba mu Nuupu yalize lwa bwannamunigina independent kubanga ba independent era gye bali bangi mu gundi mu parliament nabamu bawangula n'okuwangula
Ekyamuleta mu Nuupu ng'amanyi bulungi Nuupu si yekuwa amasanyalaze ki. Yagamba nti bonga bo balina manifesto zaabwe era manifesto zaabwe bayisomera bannamasaka n'abantu gye bakiikira bona layini eyo tibazi basomera era bagamba nti bo bakoze bulungi olwalo lwabwe era bagamba nti bano bayogerako bano abalonzi abalonda mu constituency zaabwe tera bo betefutefu okubalonda okubazza ganti muti muna kutiisatiisa mwami nga Kivumbi nedda ssebo tojja kutukolokota fe abaatulonda manifesto twazibabuulira tubituukiriza fe weetuli kati manifesto ye mulimu ki ekyokuwagira abakomishona mwekiri babukomisha mu manifesto ye ekyokuwagira abantu abalidde sente ezitategeereka mwekiri mu manifesto ye abantu yekibalagako manifesto bakyasomako ekyokujemera ekibiina kye kyamuleeta mwekiri mu manifesto ye kakati omukulu oyo agenda n'antabula manifesto mbw agenda bakolera ki why era twetaaga tugirabemukko tulabe anti kati ekyo kitegeeza ekintu manifesto yo sinabitegeera bulungi naye nga buli muntu wa Nuupu ŋŋanze tulina manifesto eyaffe ffenna badde waliwo challenge ennene nti nze bwe bba neesimbyewo nga owa Nuupu erina manifesto ebintu byesuubiza byegenda okukolera bannayuganda ku byenjigiriza ku byobujjanjabi ebyenguudo ebyemirimu amakolero ebyobulimi n'ebirala nga biri manifesto ya Nuupu nze omulimu gwange kwongera kunnyikiza abantu basomesa manifesto ya Nuupu egamba ki era gye bagenda okummanja ku leve eyange tegusulwanga kansala wa John n'otubuulira manifesto ya Nuupu kino na kino nga bikoze eki nga bikulemye oba obikutuukiriza kati ate g'ofuutuka eri n'ogamba otya mbu gw'olina manifesto eyiyo omubaka manifesto gyalina okutambulirako yeyeekibiina kya NUP mwava ekibiina kya NUP mwegwa kubanga bigenda kukolebwa okuva waggulu paka wansi ate gwe MP obeera otya ne manifesto eyiyo eriwa biki byogenda okukola eyawukana n'ekibiina kyomuova kati ekibiina kidde eno ate gwodde eno muyisiŋŋanya ekibiina kigamba ffe tugenda kuwa abantu endokwa n'emmwanyi tuzirabire buli kimu kyonna nga gwe ate manifesto yogamba sigenda kukwata ku mmwanyi omukulembeze agamba badega ekimu ku nsonga ezimu ziri mu manifesto yaffe abantu tugenda twagamba ku mwaka mu kisanja kino tukubirize nnyo abantu okulima emmwanyi nga tegogamba segende bagamba bitooke biba tebigatta ekirala bajeti ogenda gijjawa egenda okukola ebyo sitoki kyekimu ogenda okukolera ekuyamba okutuukiriza ekyo kwe kyoyogera ogenda kituukiriza otya kubanga bw'ogambye manifesto egamba tugenda kubiriza abantu akatale k'emmwanyi tukanoonya ate kakati gw'ogamba mbu nedda nze bannange nze ndi ku busaanyi ngenda bafunira akatale mulime busaanyi bukola buli mu ssente ng'ate bannange kakati kati nze ndi musajja mukatoliki okimanyi nti nga bwe kiva e Roma bwe kiserengete paka mu kisomesa kyange ekigambo bwe kibeera bwe kirina okubeera kati manifesto ze yasuubiza abantu yabasuubiza ki mukulu talina manifesto gye yabagamba alimba buli talina manifesto n'emu gye yabagamba ebimu ku ebyo ebyayogeddwa mwami Mwanga Kivumbi honorable ze zimu ku nsonga agambye nti nno bagenda kukwata ekkubo kubanga nga bwe nkutegeezezzaako wali mwami Kyagulanyi yawadde yagambye nti nno mwami Mwanga Kivumbi yagambye nti bagenda mu buli constituency nga batekayo amanyi mayitirivu nnyo era yagambye bajja kusitukiramu naye nga kwali abakola olutalo olwo era mwami Abedi Bwanika amusekeredde nnyo n'agamba nti nno yeetatidde bajje mu constituency bajje ekimanya kabonera bajjeyo mu constituency era nti bajja kuswalirayo kuba ye w'amaanyi nnyo sayidi eyo era n'agamba nti bw'aba ayagala mwami Kivumbi ye bw'aba ayagala yaba yeesitula ajja mwesimbeko alabe ajje mu masika yeesimbeyo kubanga ate neewuwe mu mwami Kivumbi ebutambula mutakyalina buwagizi mu
kati wa Mungu baba mugamba genda imbu kusiza kumwamya Bedi Bwanika byayogera wano sigwe gusoose abakulu abo bagambako nti mukama waffe His Excellency Kyagulanyi ageza n'agendako e Masaka olujjukira ne bakola n'omukolo ogw'abatuulamu ogujjukira Mami Mpuga letaba n'oluseregenderwa abantu abayitirivu ne muluka empitirivu mu Masaka omwo okyajjukira lwe yajjayo omutwe bw'ati mu hairuufu nga abantu bayitirivu wano bokyera enkoko manyiwo Lukaya bwe yawuubira ku bantu nga ekyamutuukako kyakijjukira sikijjukira bwe yajjayo bw'ati omutwe nga buli omu atunulidde eri Lukaya wano omukulu Bwanika yeerabidde mu kuziika bwe yagezaako okwogera ebintu ebitagatta mu maaso ga His Excellency akyajjukira ekyaliwo nti yagibwako akazindaalo anti bano bakujjukiza bujjukiza weerabidde bamuggyako akazindaalo amaanyi n'agawulira 3 phase nga His Excellency atudde wali Kyagulanyi Bwanika bwe yeepampalika akazindaalo empewo n'ekafuwa ne kagwa ne kamugibwako yeerabidde nti Masaka oyo azaayuguma emirundi gyonna nga bagamba mbu Nuupu egezaako negende Masaka kati ate kyagambye abadde nga ajjirira okufuna ansa nti asabemu Vice President Mwanga Kivumbi ninaye tamusobola tekyetaagisa na Mwanga Kivumbi Vice President genda Masaka kunyonyola bantu ba mukulu Bwanika gyali tekyetaagisa ati kyetaagisa ati tusindika abantu babiri bokka Sauda Madada ne Kapere bamala okugumya embeera okisiza gyo naawe sikusa ate Mwanga Kivumbi otwala waaki Vice President aba president munamba abasajja batuko kunabuka kukira kwekyo bantu babiri kyogamba Kapere ngavudde ono n'alumba Masaka tewayuguma kyetaagisa Kivumbi ku Bwanika ne yeetaagisa kutwalira Kivumbi honna lebo Kivumbi alina ebyokukola bingi tiyeetaaga abo kufuna bufunyaawo kositemu y'abakansala bakansala abasatu nerumba ate asigala waawo ne bafoot soldier bodaboda 8 zimala bumaze okukola omulimu ogwo ekyo teyali kyesabidde nakukyesabira kuba kinene amanyi kikitegeeza kubanga ate kyabadde agamba era tiimu ejja kugendayo era tiimu ejja kuserengetayo era akiwulire bw'ateeka 10 ne bamunoonya Masaka mwena nga talabika kwegamba bere mwegendereza byonna byayogera ate wegenderezanga nnyo kikyosa wegenderezanga nnyo kikyosaba kiyinza okutuukirira tiimu n'erumba waawo embeera n'okutabukira nogamba nayogera kyaki ne tiimu evudde e Kampala eyinza n'obutajja ne tufuna bufunye gaali awo okuva mu nnyendo tufuna bufunye gaali awo okuva mu nnyendo neyisaamu awo Kabonera akiikirira omukulu oyo kimanya Kabonera tekyetaagisa kuleeta tiimu ya Kampala Vice President Mulamba Jeno ng'omutwala mwezi ensonga ajja kuba ali busy ng'akola birala nnyo twetaka gaali kuba bukubi awo tulinawo tiimu awo awo Masaka tulinawo tiimu nnene mu nnyenda awo tufune gaali neserengeta waawo wabakumbi eva mu nnyenda awo ku nsene naawo nerumba n'agiwulira bw'ateeka 10 yagambye anasementi gyakoze endala awo n'agamba nti bino ebyokulengeza Mwami Kivumbi Honorable Kivumbi byalimu n'agamba nti nno yamujjukiza n'agamba nti sebo eri gy'oyita municipality yavadde mu kubeera municipali kaakati bagiyita Masaka City kibuga kya Ssaabasajja n'agamba nti mu ngeri y'okwewula bwitu lwaki wewula kiri kibuga kya Ssaabasajja Kabaka lwaki okiyita municipali kati awewula alimu engeri y'okunyomerera lwaki anyomerera ng'alinga kuba yanyizemu nnyo enkola ye yanyizemu nnyo Buganda awo enkola ye ya kusiga bukyayi
nagezaako kubetta nziro kakati omukulu oyo omulimu gwe omukulu gwa kumetta nziro kusiga bukyayi obutalina makulu buli we boogerako kati enjawulo entono oli bw'aba yagambye municipality nenga mutuufu district kijjirawo ate Masaka City kati kijjirawo okuteekamu ate ebya Buganda. Muwanga Kivumbi si yakulira ababaka aba Buganda ewa Ssaabasajja Kabaka yabakulira mu parliament si chairperson tabadde yebbanga ddene abadde yebbanga ddene kati lwaki onaleeta ebintu eby'obukyayi ogezaako okukyaya abantu nti olw'okuba oli agambye municipality ate kakati city olw'okuba yenkola yaabwe gye bazze batambuliramu kwagala kukyaya ekibiina kyaffe kukikyaya bajjajjaffe nupu ng'ekibiina kikkiririza mu buwangwa n'ennono President waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu musajja Muganda musajja ali kalicho akkiririza mu beene akkiririza mu Buganda akkiririza mu bukulembeze bw'emmengo 100 ku 100 tulifena ayimbye ennyimba nnyingi abaddewo abaana buli kimu kyonna n'olwekyo onaleeta bukyayi bwayagala kwogera ku nsonga ezitaliimu kubanga kati oli bwagamba nti municipality naye ate gwe n'ogamba mbu district kiyingirira waawo kikwataganira wa ng'okutandika okukireeta mbu nedda ekibuga ate kakati ekibuga eky'Abassaabasajja okwo kunyooma kwennyini bijjira wa kalebule kennyini kusaakiriza muntu atayagalira ddala bumu muntu abeerawo obubeezi kwegambanga ebintu ye aliwo kuwakula ntalo na kusiga bukyayi obutalina makulu n'ekyo nali badde musuubira kuba ku nsonga ezitegerekeza ekisajja kikulu ave mu nsonga z'ekyana ekito okutandika okwogera ebintu ebitakwatagana yagambye nti Mwami Mwanga Kivumbi alekerawo okwagala okulowooza nti nno nga bwe gwali mu 2021 omuyaga nga bwe gwali nga babalunda muyaga kulunda muyaga ti akuno bijja kuba biralamu nnyo kuluno tetabisuubira aleme kukyamuukirira kubeera kulowooza nti nga bwe byali luli ne ku mulundi guno lugenda okubeera ganti ye aleme kukyamuka nnyo kubanga kuluno ate biralamu nnyo anti mwemayanja olabira omuntu omutima omubi bw'agenda ew'omugagga n'abasanga nga balya bw'akomawo n'omubuuza nti osanze bakola ki balya eriyo balya ganyama gaabwe balya ganyama bali kugenyanja gaabwe balya oba gasuze namwe ebya firiji ebyantu yaba bisuza mu firiji ebya firiji balya eyo kati akanyama kenyini ke bamuwadde n'alya nako n'asiima n'okusiima ate gwatuuka eri agayita ganyama olw'omutima gwa setaani ogwekko ogutagenda muyamba tukwatagana kakati ono bw'agamba nti omuyaga teri kigambo kibayita muyaga oba weevu tekiriiyo bakikozesa mutima gwa butiitiizi gwa bunafu gwa kirogo gwa butiitiizi gwa butaagaliza tukwatagana obuwanguzi bo basala oguyita muyaga obuwanguzi bo basala okuguyita muyaga obuwanguzi obw'amaanyi obuwanguzi okuwangula n'obwagazi n'okuganja n'okubeera ow'amaanyi omuntu atalina mutima mulungi atandika guyita muyaga ye agiyita weevu mbogwo muyaga tulifena kati ye bw'atyo bw'akiraba era omutima ow'omutima omubi era bonna buli bamusinga ng'agayita gamotoka gayumba gaana kubanga omutima omubi gwamusukka njagala okutegeeza kino buli agamba nti gwali muyaga 2021 tukwatagana NRM gye yawangula kubanga NRM ina districts yawangula ba MOP His Excellency Kyagulanyi n'awangula nate ba MOP ne bawangula ne ba kansala era NRM inayo district y'ebbiri yawangulayo nga gwo teguba muyaga yo si muyaga akalulu mu Uganda ak'okulondebwa katandika 96 era waliwo areas NRM yawangula ennyo ne areas bambi omugezi semogereza yawangulira ddala mukama amumuze mirembe lwaki olwo ogwo teguba muyaga walina obuwagizi obungi nga bagamba nti olina omuyaga ogwo muyaga naye ng'ekigendererwa kyakunyoomoola na kuwalampa kwongera kulaga mbu tosaanidde
tewawangudde mu butuufu abantu tebakwagala abantu oba babaddeko ki n'olwekyo kuba kunyoomoola bannayuganda tosobola kuddira kitundu kimu kyonna kizirabye ensonga nga kizirabye mu ngeri y'emu gwe n'oyidde oguyita omuyaga mwami bwandika ekyo abalina okukyetondera ekyokuddira abantu abalabye ekituufu bonna ne bassa kimu bonna ne basonga wamu ate kati n'ovaayo n'ogamba nti muyaga mu ngeri y'okulengeza ekyo ndowooza bakuba mu nsi ngunjufu yali badde yeetonda naye nze sobola kumuwaliriza kwetonda naye mu nsi engunjufu yali badde yeetonda agambye nti abantu beewabwe baamulonda gwali muyaga anti okulondebwa ennyo abantu kitegeeza muyaga baamulonda oba omuyaga gwa nuupu gwamuwaako bamu ate omuyaga ogugwene gumuwaako bamu bw'aba guyita muyaga ye yajja naki obuwanguzi obw'amaanyi bo babuyita muyaga NRM gyewangula negamba mbwefudde n'ente ne zironda neronda mu 9.9 ne babala n'obululu ne buyita namu mu district nga tusubirayo obululu mitwalo 3 tusubirayo obululu mitwalo 15 ne tufunayo 22 lwaki go teguba muyaga ogugwoga teguba muyaga lwaki kuba muyaga goka nopu wangula ogwo muyaga ekibiina ekirala FDC genda mu Eastern yawo netoso FDC ida we wangula wona blue lwaki go si muyaga yero we wangudde ne wangulawo lwaki si muyaga lwaki nopu we wangula we gufuuka obuyaga nedda bakirize nti ensi yabakyawa bakirize nti ensi yasalawo emanye ekituufu bannayuganda bamanye ekituufu ne banaguyita omuyaga ne banakiyita ki bannayuganda bamanye ekituufu nti bonna bakkaanya balina amaaso balina amatu balina ennyindo balaba era bonna ne bagamba nti nedda ffe tusonze wano kati eribbo kiri eribbo okusigala nga baguyita muyaga oba baguyita ki naye bannayuganda bali kitole bali wamu awatali kwekutulamu kati ate nga gubeera gutya omuyaga kati parliament bwetuuka yonna negamba nti nedda okusinziira ekiriwo kino tukiganye abaka bagenda mbina ng'ogamba nti muyaga baba basazeewo essomero bwe likola abaana nga lirina abaana 10 kyenda ne bafuna first grade ngoga abayitidde muyaga tebaliise nnyo we bati ogwo muyaga kikyoyogerako omukulu ayogerako ki ate kati bw'aba yagala guyita muyaga yamanyi ne ku luno gugenda kuba nga gubwatuka n'okubwatuka gugenda kuba gukuulayo n'enkonge n'emiti ogwalo gugenda kusukkawo ayayayaya gugenda kwaka nga guvaamu n'ennimi omwoto gugenda kwera era ye protest vote kyetutegeeza nti buli muntu yenna gwe babbira ettaka bakusibira abaana bo ow'emisolo siina mirimu buli nsonga yonna jangu olonde genda olonde bw'otolonde ng'oliwo opposition akalulu ojja kuba okawadde NRM nziramu ntegereke bulungi ng'oliwo opposition n'otalonda kitegeeza akalulu ojja kuba okawadde NRM lwaki nti ojja kuba obanguyiriza okubba kikitegeeza n'olwekyo bw'obanga okkiriza mu nkyukakyuka genda olonde kubanga togenda kulwanirira kalulu k'otalonze genda olonde bubeere bungi okakuuma akaluluko kubanga omaze okkalonda kalonde kabe kangi bakabale tukakuume mwami Abedi Bwanika yavudde bimu ku byeyogedde mu kwogera kwe yagambye nti nno bino ebyokutija simanya mbu kibiina si nsonga kibiina si nsonga naye obukozi omuntu bana kutunulyanga muntu era nasubiza n'agamba nti nno ku mulundi guno bagenda kutambuza nnyo enjiri eyokulaba nga balonda abakulembeze abalimu ensa ku mulundi guno simanyi ku mulundi oguddeyo ku 2021 mu kalulu ako simanyi abantu balonda batya naye gati kuno balonda abantu abalimu ensa kibiina tekitagisa kutunulira muntu buntu era nalabye ne mukyalo oyo Joyce naye yagambye nti nno kadi si kikulu nnyo
nti okuba ne card siko kulwanya struggle nga ndosobola okuba n'okubeera nnyo ku kitebe era siko kulwanisiko kugaa nti nno oli mu kulwanira nnyo struggle kubeera ku kitebe n'okubeera ne card kanti omuntu osobeera nga oli mu struggle era ng'ogirwanirira naye ng'oli mu bantu eyo nga gy'okolera kanti kibiira nyina mikwano gyange abalokole bangi nyina mikwano gyange bangi abalokole batera okunsanyusa saaga nnyo okwogera ku bya ddiini naye waliwo ekitera okunsanyusa mbwa eddiini si ensonga ddiini si tolina kuba mu ddiini nomugamba ogambye otya tolina kuba mu ddiini nomugamba kakati gwe yesu kristo yekamala ewa katondawo nengalagattala bbiri ng'omulaba agenze wa pasita nomugamba ndi waŋŋamba katonda abeerawo buli wamu seeta gagenda mu ddiini eddiini terina makulu ewa pasita toba ogenze kolayo ki mbwa nti gye tukuŋŋaanira kati bw'oba okuŋŋaanira ewa pasita nange lwaki tolyagala nkuŋŋaanire lubaga tuli ffenna yes kati lwaki omuntu abeerawo nga talina sense of belonging talina gyava gyagwa bwanika boddiraawo kati olina calculator awo sokubalemu ono 2 ono mwaka 2 ono 225 kwata calculator 225 mala okusangulawo omuliri gwe nabadde mbalamu wano okay 225 225 225 toolako 225 ntooleko 225 225 225 okay myaka 2 aha kati njagala omukulu bwanika akwate ekifaananyi kyo ky'olwaleero akwate n'ekifaananyi emyaka 20 emabega nga twogera ku bibiina by'ebyobufuzi bikomewo oba tebikomaawo actually kantu kano tujja kanoonya twofune bwanika wano ng'ayogera ku nsonga za okuzza political parties katwagala tukwate bwanika owa 25 tumukwatire bwanika olwaleero 225 siba kiri tuleke tumanye bwanika ki bwanika yennyini atulondere bwanika ky'omutuufu ye kennyini owa 225 bwanika owa 225 ne bwanika owa 225 abo ababiri bwanika yatubuulire ye bwanika ki bwanika 1 oba bwanika 2 bw'ogamba nti ebibiina by'obufuzi si nsonga omuntu asobola okujja bwannamunigina nga wali mu nsaale okomyayo ebibiina by'obufuzi tewakomaawo n'ogunjawo n'ekibiina ekikyo kiri n'ekyebyobufuzi nomala okiwandiisa tuli ffenna ne weesimba nawo nomala okwesimbawo mu kibiina kyo nga kikyaliwo tokijjangawo ate nobadde ogamba nti ebibiina by'obufuzi tebirina mugaso oba ontabula mba sikutegeerera ddala tokomyawo nojja kavule n'okima kaadi ya nuupu mu kibiina n'otuuka eyo n'okola by'oyagala ate n'ogamba ebibiina tebirina makulu n'ogamba abantu be bantuma ate nga gwe wakima kaadi n'ekuweebwa nga wali mu kibiina ekyo wabeera nga mu kibiina ekyo towangula bw'ofuna kaadi ya nuupu n'owangula n'ogamba nti nze abantu be bantuma kati abantu otawanyanga baaki buli kaseera okujjanga ne kaadi yeddi lwaki kati bwe kiba tekirina makulu ovudde eno ovuddeyo ekikutwala mu DH ekyaki wali kikyali kisinde ekikutwala mu DH ekyaki wadde kisinde wali badde onooyogera nsonga zo yes nga tewetabye mu mugendo gwonna nedde otegereka bulungi n'olwekyo omukulu ekibiina akyetaaga era kimuluma naye eri amawulire amalungi nkubira omulanga omukulu Mpuuga omukulu Bwanika omukulu Lwanga Jime omukulu Kakembo abo bonna bamwami Kagabo bonna bakagabo bonna ne Joyce Bagala naye omutaddemu bonna bakyasobolera ddala babawadde omwezi gumu okuva mu bujeemu kutambulira mu kibi mu nzikiza
bafune costa bajjamu bambale engoye enjeru ngazo togomesiza abakyala abayimba mu kwaya Eh. batera okwambala enjeru olumu ne bambala eza kyenvu enkofiira ne kuno bambala enjeru enkofiira bambale enkofiira nga njeru ne vesti njeru waliwo omukyala Nabbaale omumanyi ate okwambala enkofiira zino ez'abakyala zino eza rawundi ng'eya queen yes era lumu awo nawuli omwana amugamba nti queen ye yagikuwa kati ne bano we beetaagisa bambale enkofiira enjeru vesti njeru saati njeru underwear njeru mpale njeru tebatekamu musipi tebatekamu musipi ate bajira mu ngato oyagala zigwe wole mpale ngekutuuka wadde nga tosibye ate bajira mu ngato ngeza mulenzi wona ayambala suuti ayambala binigi na ku suuti musajja waffe kati webala okuwambala tebateekamu engato bajire mu bigere mu costa bajje kavulaawo ababaka abalamba bahoona lebo tujja kuyita kojja Kimbowa atwengere ayenge kibayita ekyogo ekyogo kibaamu ebitinga bisatu yes waliwo ekyogo ekyokugogola n'okinaaba okujjako ebisiraani byonna ekyokugogola ne wabeera ekyogo ekyokwambulula nebeera ekyogo ekyokutebenkeza kati ebyogo ebyo kojja Kimbowa bitabulire bulungi bibaamu ebikola ebyenjawulo bibaamu kayayaana akasajikisagi akatolototo kafumita bagenda naye abaamu akantuluntulu akeyeeyo akalatwatwatwa n'akanjirinjiri akaperepetepetepo nako bakateekemu egundi tebagiteekamu ejirikiti teribaamu eyo teribaamu okujjako osinga banajeema ennyo byo biyiza okuddirira ekavule tubambulule enduulu evuge omu ku omu tubanaaze tubanaaze bakomewo bakolere bannayuganda omwana yangamba nti bayambula Ronald Mayinja ate naddayo mbu oba olweza terwanoga ne bombo yali bibuzeemu kati tagenda kuddira ddala ayina gy'alina okugwa gy'alina okubeera ayina gy'alina okugwa gy'alina okubeera neeno takyalinayo kifo n'olwekyo ge mawulire amalungi agaliwo olwekuba mu kifuba bajje babambulule bataka okutambuza emirimu giddemu gikwaze omukyala ono Juliet Kakande owa Masaka City amaanyi nga bw'abayogera mangi nnyo bwe kiba omukyala oyo ne mu kujja mu paliamenti yeyinemu enkola waliwo omukyala yali alina okubeera mu kifo ekyo omukyala oyo bamuyita erinnya ndyerabidde ye Sebuufu yeyina kaadi ya Nuupu oba ye Juliet ndyerabiddemu erinnya eryokubiri naye omukyala oyo abeera abaami abo ne batambula n'oyo omukyala oyo Lilian oyo Juliet Kakande ono wa Nuupu ne bamukubira ddala ekikono ate nga yayina kaadi bonna ne bawangula ne bamuteekamu Juliet Kakande si wa NUP wa Nuupu wa independent wa Nuupu oli mulala oli wa Nuupu wa Nuupu oyo mukyala wa Nuupu oli omulala omukyala omulala gwe bakuba oli mulala naye ali mu Masaka awo naye kati bw'otunulira ensonga z'oyo omukyala yasalawo agende n'abakulu abo bannyonnyole ensonga era ensonga zazikwatanga abo nenze badde mugamba nti yali badde yeetegerera ebintu abirabanga ye asobole okuba ng'akola ki ng'aweereza abantu n'ekitali ekyo naye y'omu ku bo ayogera bingi yakajja akyali mupya tamanyi bali bayita makubo ki n'ebirala n'olwekyo ankwasa ennaku nze ng'omuntu nti enkola gy'akolamu ebintu abadde mubaka kisanja kimu yali badde yeetereza naso okuba ng'afuuka munabyobufuzi ategeerekeka n'enkola gy'akolamu ebintu baamubuzaabuza kati naye n'alumba olugendo era bonna togenda kuddamu kubalaba nga babaka tebajja kuddamu kulabikako January omwaka ogujja
mu gwokubiri bajja kubasiba baka abo bonna bajja kubasiba baka abantu bagenda balonda embeera bwetyo bweri tebagenda kulondebwa tebagenda kulondebwa tebagenda kulondebwa kubanga abantu bebagamba nti balaba simanya abantu bebabalonda be bantu bemu bategeera bamanye ekituufu ate kati amawulire tokyasobola kwawula Uganda kanyomero konna ebiri e Kampala ebiri wano buli omu tubimanyira wamu n'olwekyo ensonga zaabwe zimanyiddwa abalonzi babalinze bulinzi bakolako mikolo babalinze bulinzi bakolako mikolo kale byebyo okugenda katono okulondebwa kwa paapa Papa Siganda bamaze okuzikibwa mangu ddala kiraddako era zenteekateeka ezokulaba nga babishopu batuula okulaba nga balonda paapa anaddira paapa waffe omugenzi kati mu bigere naye kyanaku nnyo Uganda kulo tejja kukiikirirwa olw'ensonga kalina waffe asuusiza mu myaka ekinaana asuusiza ali mu kyenda mu munaana kati kyenda mu munaana ndowooza kyenda mu munaana awo ali kakati alabika nga agenze nnyo asusse so tajja kubeera mu kwabo abaleeta mu kulonda paapa omulundi guno naye katusabe bitambule bulungi naye ngateekateeka zonna okuzika kunakuwedde ekirala kiddako kulonda paapa okuzika ndowooza kwa lwakutaano si lwankya lwakutaano lwa mukaaga kutaano lwa mukaaga sirishuwa bulungi naye tugende tubadde manyi nti lwa kutaano ba lwa mukaaga naye tuyinayo eriyo misa egenda okubeera ndowooza erubaga kunaku lwokutaano egenda okubanga kukungubaga okwa Papa Francis yatuvuddeko nakyo misa egenda kubeerayo ate wali ndowooza etteeka ligamba nti alina okubanga okulonda paapa omulala ennaku 15 ku 2 zino kubanga ziyiseewo balina okuba n'omwezi ennaku balina okubanga bamulondera ennaku 15 ku 2 kasookedde okuva lwafa ndowooza ze weeks nga 2 n'ennaku nga 5 weeks 2 n'ennaku nga 5 oba 6 kati abalina okulonda tebalina okuba nga tebasooka myaka 8 balinga mu 14 abagenda okulonda okulonda olina okuba nga wangudde afuna 2 byakusatu nalabyeko abasubira okulonda kuliko n'abaddugavu 3 abaddugavu mwebali abava mu Africa bava mu Africa naye nga okulonda kyebakola bagenda basuula buli bwe balonda olina tafuna 2 byakusatu kitegeeza nti baddamu tebafuna bye basuula kati buli bwe balonda buli kumakya babawa obulu 2 n'olweggulo obulu 2 kati bwe bamala nga tebafunyeeko muwanguzi omuddugavu gufuluma waggulu opapula bulidoza bwe bookya omugga omuddugavu ne gufuluma ne gulaga nti tebannaba kukaanya kwalondeddwa paka process neddibwamu paka omukka omweru ogufuluma ne balonda oyo asuubirwa kudda mu bigere bya paapa oli abaddeko so mu bufunze okulonda bwekuto bwe kufaanana bwe balonda naye ze abaana bamazeemu nnyo amaanyi awo ne bagamba nti bapapa badde basubira okuvuganya mu kulondebwa kwa paapa anatudde mu bigere abafirika tetunayo mukisa gwonna gubaayo anti kaba kalulu katulinde nenze mb'okwesimbawo n'ebisaanyizo tebibasobozesa balimba era ngamba abaana bano lwaki bakola ebintu ebyo nze nkiwulira muli ssaawa yona twalifuna paapa omuddugavu okukkiriza ngwenda kw'amaanyi nnyo twalifuna ku paapa omuddugavu okimanyi nti onsinza okukkiriza bwe kiri nze nkiwulira ogenda okugira bweti nga paapa taka okuva eggana wano ku Akura enduulu evuge wano embuto evuge lwakuba namba ntono nti abafirika tuli 18 ndowooza ate Europe eri 4 bajja badingana kati ffe tuli batono munonda yakalulu wano kigambye nti omukisa gwo mukisa mutono nnyo gulinga mpeka ya kalidaali weguli beera mugumu tugume ne beevaamu ne bagamba nti katulonde omuddugavu naye naye wabeera yenguzi nga mugendo mu byokulya byaffe yenguzi tebibaayo bakadinao bokka be balonda wali abayitamu ku bakadinaawo n'abawaayo esente za gundi bazita batanyabuza ku mukwano gwange ezeeyo
kali dinali omudugavu abayitemu awo abaweweeyo gwe wampeereza ka video awo nga omusajja nimugabira abakadde esinyise 12,000 ndiye wano tekiriyo akalulu kabakiriya nnyo kuba abantu abakeeta bamu bonna babuvunaanyizibwa nnyo bakaddi nobo kabe babeeramu kati awo toyina ngeri koona lyonna lyosobola kuleeta free and fair kale nendoza byebyo okutwalisa wamo so ensonga zezo katusabe na bitambule bulungi nnyo side eyo simanyi babishop ono bonna mu Uganda kati babasubira okugenda okuziika simanyi nteekateeka bwegenda kubeera y'okuziika ndeyendooza nja kubira ku father njagezaako kubira father ajja kubambuulira nja kubakubira father ajja kubambuulira father Luzindana ajja kuba binnyonnyola bulungi kati sirikiwa bulungi bani abalonda nekyemanyi ndipo wali bakadinaali bokka be balonda ne babishop osaaga bayinza okgenda kati ya regiment sigimanyi bulungi kale bwatyo bwetutambudde leero tukwebaza bwebaza n'okwongera okukujjukiza okusubscribinga kw'Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira bwamu subscribinga beera ng'otambula naffe tubeere nga tukwasaganya ensonga zonna waliwo eyaŋŋambe yawo nti naye Geoffrey lwaki temufunayo buno obuzindalo obuli ku mulembe ennaku zino buno obwokussa wano abamu bano nga peesa ne mugamba munnange obuntu obwo bwa bbeeyi buli mu miliyoni namba na kitundu mu 3 mu 2 naye oba yasobola tukwasaganyizaako ngugamba nti ffe twagabatikamu ekyomulembe ffe tetulina tabu yonna nga tuva ku gye bayita analoogo wadde nga naye era nayo malida naye nga kati abasajja ngeze ku mutindo amubeere nga muteekawo no ng'eppeesa tuba tweyanza nnyo naye kale mutukkirize kojja Kimbo Herbal Research Center akyagenda mu maaso ng'obwedda okuba nga bajjanjaba endwadde ez'enjawulo abakyala n'abaami pressure sukaali n'ebirala byonna bano banumizibwa mugongo bakyala banumizibwa mu nseke n'ebirala byonna agamba nti wali okuba nga bajjanjaba abafumba abagenda mu mikolo egy'enjawulo mbaga omwami akojja Kimbo watu asotula naawe nakuyitiramu embeera nga bwesobola okuba nga etambula bulungi nnyo abalina amaka gatataagana mweyuza wano nawali musobola okuba nga mumuyita omukyala omwami osobola kujja kinga nti jangu oyogereko ne mukyala wange oba omukyala jangu tuyogereko naffe oba nga bitambula bulungi nnyo amaka gongera okubeera nga gatambula kojja Kimbo owa Kimbo Herbal Research Center ali awo ku Kyerungujja nga wakava ku polisi y'Erungujja bw'otambula bw'oti nga wakayita ku Salt Media ekkubo eriddako ku mukono gwennyini ekkubo erivaako edda mundaawo mu bikomera kojja Kimbo wabeera ebikomera bye bibiri awo ne ofiisi naye weeri mundaawo wajjanjabira abantu kale mwekwate ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nyera akugamba tujja mukubirako ku 0754593 oba mufuna bulungi nnyo kwebyo byokupulidde wammanga n'ebirala byonna n'okwebuuza counseling byonna ababikwasaganya kale katukuleke tukwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja weeraba